Kyaddaaki omubiri gwa Nakanjako Maureen gwakomezeddwa wano ku butaka e Uganda era nga bwe gwatuusiddwa ku kisaawe Entebbe omubiri gwe gwaweereddwa maama we era nga yabadde akulembeddemu mu bantu abazze okureceivinga omulambo gw'omwana we. Mujjukire nti Nakanjako Maureen ono yafa mu mwezi gwali gwakutaano mu ggwanga erya Saudi Arabia ku bigambibwa nti yaggyibwamu omutima. Bakama be mu baamutwala mu ddwaliro ne bamulongoosa ne bamuggyamu omutima mu baamuzuula mbu alina kansa, bw'alina amazzi mu mubiri n'ebirala. Wano ne bakosa advantage eyo emuggyamu ebitundu bye eby'omunda. Wabula Nakanjako Maureen bino bye bimu ku bigambo bye obulamu bwe yayitamu obw'obulumi, obw'amaziga, obw'ennyiike, obw'ennaku, obw'okulaajana ng'ali e Saudi Arabia eyo nga tannaba kufa kansooke mmukutuuseeko mu ddoboozi lye omwewulirireko. Era wano we njagala okwebaza mwenna abasobodde okuba nti musabira Nakanjako Maureen okuba nti akomezebwawo e Uganda aziikibwe. Ababanjizza Nakanjako Maureen mwenna eddoboozi lyammwe omulanga gwammwe guwuliddwa. Era nga kampuni ye eyamutwala eyattirajo nabo bambi bakoze ekisoboka okulaba nti omubiri gwa Nakanjako Maureen gukomezebwa wano eno e Uganda. Bino bye bimu ku bigambo bya Nakanjako Maureen byeyogera ku bulamu bwe bwe yali ayitamu obw'obulwadde obw'obulumi obwamulumanga e Saudi Arabia. Vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Kuba bamwogeddeko nti ojja tannalabikako mwana gwe Vivian. Ndowooza ate akasujja tekakomyewo. Nze nakugamba tekanfuna ddagala ggwe ng'okasibako mbu alusaazi. Tezali alusaazi. Kaali kasujja era nze simirangako ku ddagala lya lusa nalitereka liri mu ngoye zange wanneeno. Sobola olikuggirako ne ndikulaga nga tekuli mpeke yali evuddeko. Kwali musujja mwana gwe kati era gukomyewo. Nze ndya bulungi emmere yange. Soka buli mbadde nga ne popcorn nga nywera ku makya ku caayi. Ekyemisana ne ndya emmere yange. Ekyeggulu neera nenfuna oluusi nfuna ekyokulya nenywera ku caayi. Olwo bwe mba saagala mmere. Olunaku ne lutambula. Kasujja kakomyewo mwana gwe. Mukama nnyambe tekatabuka. Ngenda kumira ebifanado nze nyongera okubba egundi z'abandi. Nyongera okumira energy enkwatirireko mpaka omwezi guno lwegwako nfuna omusaala gwange ngula eddagala. Vivian enfa ekifuba kinnuma. Obulumi bungi mu kifuba mwana gwe. N'otulo tumbuze noonya we nneeva kirowooze. Nze mmanyi lwaki kirabika. Mwana gwe amagulu nsika masike okusobola okukola emirimu gyeggwe. Ate ndowooza ekikolwa ekyo nkoowa ntandika okuwungirira. Kankube n'akanyuka ngenda kwebaka mwana gwasula bulungi. Mwana gwe ka Bluetooth kabyonoonye era mwamuweereza amaloboozi gasaba birala. Kaakati mukwano sooka ongerereko ku Google okeberereko oba waliyo ku ddagala erisobola okukola ku magulu agazimbye nga galuma. Nyamba onkeberereko ku Google lwakumanyi tolemererwa. Bebamanyi Vivian Mukama nnyambe mpone mbeere mulamu. Kati nkole ntya? Yazze n'akoma ku mulyango
yenna ng'alinga agamba nti ndi contagious. Kyokka ye yasayininga banzemu amazzi munda, ye yasayininga ne bamala oganzijamu n'alyoka agenda. Ebbanga eryo lyonna yakajja kati antunuulira nga nze ali contagious era yakomye na ku mulyango natambula nakoleki n'agenda. Bulijjo nkimanyi nga nakisangawa nga naye kennyini yansanze nkaayana nga ngamba sijja kusayininga nga nkaayana nga nwana lwanyi. Kati olwo mba mmanyi ki bwe bamanyi kusaifa abadde nkozesa emirimu ng'amagulu gonna gazimbye. Ayagala sipiidi akulaba amagulu gazimbye. Olwasooka okugalaba yaŋŋamba nti saagala kukola, okitegeera. Olwaddeko n'ambuuza obadde ki, ne mugamba nange simanyi naye amagulu gano magazimba, njagala kaki kantu kasiimuula n'akampa ate nkeera tugende ku ofiisi gye twava mpaka mu ddwaliro gye twazuulira ekirwadde ekyo nti nina amazzi mu mutima. Bansuulako na kisuule n'ennwana wano eno tisigenda kusayininga nga sirina muntu yenna nsayiningirako. Ne bamukubira essimu n'ajja. Kaakati wabula bannange abantu abamu nti weeraliikirira kijja kuba bulungi. Ate oŋŋamba njogere n'omukazi mutandike ntya kuva yasayininga banzemu amazzi ku mutima akukako otaddanga oba okunsindikira mesagi nti ndi ntya. Kati njogere naye mutandike ntya. Ate okuva ku taddanga nti ankyekingiko banga liisi bingi bye bankoze, taddanga nti ankyekingiko. Omuntu gw'oyagala bw'omaliriza omukozi wo bw'omaliriza byokola kyogamba tosobola kuvuga mmotoka n'ogenda mu ddwaliro n'omukyekingako. Kati nze mutandike ntya? Ntandike ntya? Vivian buulira bw'oŋŋamba nti yogera n'omukazi simanyi balala biki mutandike ntya era namukola ki? Tewali kinnamukola. Ye yankwata n'antwala ku ofiisi tebyava mpaka wano mu ddwaliro wenkola ki wendi. N'akomawo n'agenda n'amala ebbanga taliiwo. Bayita muyite n'ajja n'asayininga. N'amala okusayininga ne banzemu amazzi n'ankeberako n'atambula n'agenda. Ne bumaliriza byokola ne buva misana ogenda n'okebera ku mukozi wo Vivian. Kati ogamaze njogere naye mutandike ntya mwana gwe era mugambe ntya. Nze tonneeraliikirira nja kuba bulungi. Sekibumba mukwano, omutima mulwadde gwabaddemu amazzi baagaggyemu oba yennyini Lusaifa ye yasayininze yazina sayininga naye kuva bwe yasayininze tannaba kuddamu kulabikako yadde. Okitegeera okuva bwe banzigyamu amazzi teyaddamu kulabikako. Okuva bansikamu amazzi ku mutima ye yasayininga teyadda nakati. Negye buli kati mwana gwe yadde okusindika ka message ku ssimu, Maureen how are you? Kaakati mukozesa ki oyo?